Zimullo. Kyokka bwe yateekayo application n'asabira degree mu criminal justice. It is the same course. So it's like she was doing a second degree in the same thing she did in Uganda. She wants to do the same. She's showing that she's doing the same, like a second degree in criminal justice, which is law. Oshegedde. Kati Omumerika n'amubuuza kuli ku visa application, ku appointment n'amubuuza, tekimaking a sense. Gwe kusasula sente mirundi ebiri okola degree emu. Era ye ensonga eyamumisa ki visa, because the people who fill in your paperwork, they are not smart people. Baba bagala bakozi ba sente tebo. Naye nze nkolera abantu. Nkolera abantu. Robin okolera abantu ka ready nkalabo okambadde. Nze nkolera abantu. Era ndiwo okuwabula abantu. Nti bw'oba olina omuntu gwo trust nze okukukolerako paperwork. Bw'oba otaddeyo paperwork, nti olina omuntu gwoyagala kukolerako paperwork, si kiganye mufune abantu bano abayamba. Naye beera nga naawe olina information entonotono gy'okola kijyomanyi. Mulabe show yaffe eno. Kubanga tips tuteekamu ki? Tips nyingi. So Omumerika afaayo nnyo ku profile. Sina Amerika yonna bonna bafaayo ku profile gy'otaddeko application yo gy'oteekayo ye profile gy'oba creatingidde. Ate mu America information gy'oteekayo the first time terina kukyuka kubanga boddamu oku-applying again ng'ekyuse. Bajja nakugoba kw'embase yaabwe bakugambe ggwe oli mufere. Kubanga toyinza okugenda nti kati ngenze nga lawyer, oguddako ogenze nga social worker, oguzeeko ogenze nga lab technician, mama gwe buli mwaka okyusa kaliya. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. CRUZ Exclusive is the channel you're watching, and thank you guys for watching us. And of course, as always, I'm here with my friend Robin. Finally, last week we never gave you the show, but finally we are here. Yes, we've been busy. You know, we keep such busy lives, and I know you, Alan, you're always here, there, press conference, this one, that one. Too many interviews. Too many interviews. In a day. But we're back. Yeah. How are you? I'm doing good. Is everything cool? Everything is good. But have you tried Mapalo? Or I'm just giving you these Mapalo pads and you're just keeping them? Naye gwe nno weewunze. Weewunze nze yasooka okubagamba nti nno. Zino pads. No leakage. Hey, tojjukira eri paka gye wampa. Soko yongera otuwuliremu. Tojjukira eri paka gye wampa. Anti nakuwa naye. Era kati nina. Waliwo manyi nakuwa n'oŋŋamba kangende nkambalire nawo. Mukyala wa Mapalo pads neetaagayo paka endala kubanga munnange omwezi gunaatera okuggwako. Akalango ke tugenda okukola akamapalo. You're in the video. Aha. Omwezi gunaatera okuggwako. Niddako kamale n'omukubirako wano. Ate omwezi kasita guba gunaatera okuggwako ndowooza abakyala mukimanyi buli omu alina ennaku ze. Kano kamapalo pads kajja in handy. Nze kasita neebakako mu buliri nakano. Siriddira biri bigondi biri bipade ebyomugaati ebyo. Kubanga nafuna emirembe. Omanyi woweera neri regular pad. Buli bw'osisimuka weekebera olaba oba obuliri bw'obwonoonye dia. Neno oli mu briefs. You're wearing briefs. So you just sleep, you wake up, you use the bathroom like you're in a normal pant. So Bambi, I really like them. Elanga, I need a refill. You need a refill? I'll give you that one. I'll give you like 2. Yeah. Then you go enjoy your... I'm like to know kusigwa tezocha. Tezocha. Ziri zina waliwo ziri zina ka skin nga kwegaba kalu wako ku skin yo It bruises your skin. Jukira we're very sensitive down there. Wow. Temwerabira guys. Banange temundekera ddagala ly'amannyo Jojo Keteila naye ne Jojo naye ati yakoze ka video n'enseka n'engweri Jojo Ket anti bambu bamuyita mukadde kati abadde abalaga bode mbu yesi mukadde nti sexy akyali mwe. So banange toothpaste wali bulungi nnyo nagamba no toothpaste gwampuliriza lekera awo amannyo okuluma lekera awo amannyo okuddugalako
ono toothpaste atukuza amannyo n'oseka bw'oti nga buli omu agamba wow ate ali fresh nange nkayina ewaka oli agamba wow she has smiled akatono kakano ka mitwalo 5 naye enjawulo waliwo omwami yazze n'antwalako bupuses 5 nanganze empa 5 nakalabe kakola nyinza okumwagala nga taliiwo mujja tuko musaba nga taliiwo ate neno lotion ya jojo teyerusa yeewunya bulungi just glowing ekintu ekibanga kiba malidadi sana Robin Kisti tu oli otya ndi bulungi nnyo wiiki ewedde bambi nina omwami gwe na meeting omanyi Uganda eno erimu abantu bali talented bangi nnyo ate oluusi tosobola kukimanya okujjako ng'oli out there in the field wiiki ewedde nina omwami gwe na meeting bamuyita Rwebuga Styles omwami oyo alina workshop wano makindye gwe era ng'akola engatto nga tuvudde wano akola engatto zino ate nga yabonaabona ofuna gundi raw materials or resource okukola zino omuchina naye n'agenda n'akayiwa akagatto kano naye nze nga nze I'm all about buying Uganda supporting Ugandans Uganda bane kachooya oteekamu ekigere kyo kiri okambaza ennyindo kabeere mu nnyindo yebe yambala kaweweere naddamu abala okubeera comfort mu nyumba yammwe kano kamutwalo ate alina nazino eza slide in gumu kitundu bitegedde bino ebya slide in era nga nako kafa Rwebuga Style bakayita Rwebuga ndowooza kuliko erinnya Rwebuga Style muna Uganda wano tugenda vayo nga akolera wa wano wenyini emakindi awo ku bitaala bino ngoddeeri yes wano wenyini neza abasajja azina nkugambye gwetuukawo butuuse alina ebya slide bye bateekamu ekigere nekibuguma kiti nekibuguma bwe kiti so netambula mu nyumba yange ya rooms 2 bwenva mu ddiiro bwenva bw'oba okaagalako ngenda bawa ennamba y'omwami ono bamuyita Rwebuga Styles era eri 0753-564-123 that's 0753-564-123 oba oyagala kusuubuza ayasobola okukusuubuza kubanga workshop ye eri awo akusuubuza nawe n'obeera ng'otunda bw'oba oyagala kugula kasingo mukubiri asobola okukutuusaako anywhere yes. Temwerabira the International Climate Change Summit eri e Canada Dodo oba mukwano gwange Doreen akutekedde one of these days I'm getting Doreen owe Canada waliwo bintu bingi byempulire Canada visa zazzeemu fuluma munsonyiwemu visa zazzeemu okufuluma bannange ze Canada so try your luck gula invitation try your luck olunaku olwaleero njagala nnyo okwogera ku kige tugenda kwogera ku kintu kye bayita paperwork okuferebwa n'okuva wano nga teweeteeseteese okitegedde paperwork mulimu okuferebwa n'okuva wano nga teweeteeseteese kubanga odduse omanyi ogenda bweru n'otunda ebyo byonna n'ogamba kati wali wengenda wali nja zifuna okitegeera tetugenda okuba nga twogerako katono nnyo we back in a bit mukuliko eyoko naye nga nnyongero bategeeza ebintu ebyo bifuuse kitundu ku bulamu bwa bannayuganda okuferebwa abaferera mu paperwork ne balimba abaana nti paperwork nze nkola paperwork visa sure nammwe abagenzi e Bulaaya ngo ofunye wano ne mutuukeyo ne musangayo ba Robin Kisti n'akujuna bannaye n'ofuuka obuzibu obba bakazi b'abanno obba abasajja b'abanno obabbye ebintu byabwe mu nju abamugenda n'amalogo omuntu waviiraana e Uganda n'eddogo n'alirinyise ennyonyi n'alitwala mu America alogereko mu America bannange oyo aba mulogo aba international witch omanyi gwe bayita international witch nze nali mmanyi eddogo teririnya nnyonyi abaana bajja wano eddogo Robin Kisti nga balitwala kusiranya bannaabwe bano basimanyi mwama wa Kizibwe simanyi oyo obbi wange amaka gaabwe mu kyalo agaffe gali wano agaabwe gali wano musiranyiza bannammwe ku Kyeyo naye nga babayambye omuntu akwadde entebe y'osulemu bye tugenda okwogerako olunaku olwaliro Robin lwaki tugenda kwogera ku nsonga ezo one nina omu ku mwami gwe nakyaza wano ku channel bamuyita Andrew
yangamba yali producer wa login ku NTV. Yes, mutegedde. Andrew. Nangamba ye bamulesawo omulimu gwa NTV. Nangamba actually yangamba buuza Robin yo yajja kubuulira NTV yedda ne NTV yakati. NTV yedda batusasula bulungi yali TV balya bulungi babavuga omukozi wa NTV tolinnya boda simanyi biki nangamba naye omwana yandesaawo omulimu nantwali South Africa ne banfera ne banziba paka ku point kati nga bategedde ne baagala okunzijawo. So many Ugandans omuntu ajja nagamba nti Robin okola ki e Kampala? Naawe leka bangi tunda ebibyo kola kino tugende mu America ebweru naye nga teweeteeseteese abamu ezo setup ze bakozesa okubba abaana musimanyi paperwork wali omukwano gwange nasanze nangamba bakamuba milioni 3 mwezo. The story nzifuna buli lunaku. Canada milioni 3.5 mbu bamutwala Canada ne mubuuza baakusabye eki nangamba bank statement ne bangamba nteekeko sente ne ngende ewa mami wange ne mugamba mami tandika okubankinga sente ngozita account yange nenziwezaako nenjimutwalira nangamba ne mugamba back statement baakusaba sente mmeka nangamba naye okunkolera back statement yokka nga nze nina sente zange ku account yangamba mwe milioni 5 wanji bank statement eyiye nga bagimukolera oshagede ozene bank statement eyiyo naye oli akugamba agenda gikolera kati gotomanyi bana Uganda oli bamugambye omukolera bank statement milioni 5 genda mu banka ofune bank statement ofune bank statement oli naabuuza bank statement kyeki nti gwe genda mu banka bw'otuuka mu banka ofune ompa omwana wa counter oba customer care nze njogere naye mubuulire ebya bank statement biba bingi okitegedde balage yensonga kyobala nti kati ogenda tunyonyola munnange omwana n'agenda ne bamukola ki n'agenda mu banka naye bwe yatuuka mu banka n'agamba anko wuno omukyala ayogera naye oli yamugamba bugambi kusimu gye baliko nnyabo kale omukyala oyo mumpeere bank statement ye era omukyala yagamba bugambi omanyi charges ze basaba yagamba mpaayo 15,000 oba mutwalo oba 15,000 around there n'azimuwa ne bamuwa ekipapula bank statement Introducing Mapalo Period Pants, a disposable sanitary pad, good for heavy flow periods and maternity. Designed like pants, they're easy to wear with 4 layers of cotton. They're leak-proof, comfortable, highly absorbent, breathable, and affordable. Very good for the night with no worry of spotting. Whether you're at work, at school, at the gym, or traveling for long distances, Mapalo has you covered. Simply dispose of them when done. It's that easy. Get yours at retail shops, supermarkets, or pharmacies countrywide, or find us at Cherabo Complex, room 213 and 316 Bukoto Chisasi Road, or call us. Abampaddo empapula naye si nnyingi nti egwe jangu n'agimutwalira nti n'amaana amugamba kati ogenda nonya akadde kamu ogikolerako ogifiiringa mu system byannako naye bisesa omulala yankubira essimu n'aŋŋamba wama ALLANCRUZ ono yaŋŋambye okunkolera ku travel history $2 million. Gwe oyinza okugamba nnimba Robin abana Uganda bino ebintu bwebiri naye olimba sooka oleke travel history ayina okubeera mu passport eyiyo anti oli amubuuza kati labayo Robin njagala ojje oyagala genda Bulaaya kulage abafere bawano we bakola jangu sebo kakati nze munnange njagadde okutambula okugendako ebweru eyo oyagala mu nsi ki oba Canada oba US Canada kyetaagisa ki Canada bali
ugundi zange zonna ziri full. America olinayo omuntu? Sebo sina gwe mmanyiyo n'omu. Naye njagala genda nze mpulira Uganda entamye. Sirina muntu wa America. Travel history. Ye Kyeyo travel history. Simanyi bwe ngenda kikola. Wali ogenzeeko mu nsi yonna? Kale nagendako wano e Bujumbura we nakoma. E Burundi? Ne banstampingako. Toyina travel history gwe. Kati travel history mufuna nti oyo. Kubanga sebonze everything njagala genda. No nkiraba. Uganda etamye. Uganda etamye. Nange mwenyini next week. Ngenda Canada. Sebo nange nkoleraako nange byange bibeere mu mangu. Ngenda kukolerako mangu. Oba singa tugenda ffenna nange ne ngenderako eyo group yo. Nawe oyagala genda. Nze ssente weeziri. Osobola okusaako, it's never too late. Naye nga bimalawo ssente mmeka? Gwe Sharif, oyinamu ku travel history awo? Kati mfunirayo Canada, US, UK ne South Africa. Travel history. Nina mukolerako. Sebongo nyambi kati sente mmeka bigweramu sente mmeka awamu? Ojja kukola million 3. Eza travel history. Okay. Hey, kati million 3 travel history. Akadde kamu ka bank statement. Kuba tulina okukwata eyo ne bakugattagatta. Nkubulire abaana babasasuza ne tiketi nga tannatuuka kutambula nga ne visa tannagifuna. Naye bebera yogamboloza nimba nedda abaana basasuza bank statement. Abaana bambulira ebiboozi nange bambulira ebiboozi ku dayire. Naye kino kyonna kigenda ku kizibu kimu, butayagala kusoma. The biggest problem, butayagala kusoma. Kyokka ate nga bamaama bamwe ne bataata bamwe diguli bazisasulira, mu kibiina tewafunanga boni ya kwogera Luzungu, ng'oyogera Luzungu Luganda tewafunanga kino ki. Omanyi edda bwe twayogeranga vernacular nga bakwambaza ekigumba oba ekikere mu bulago. Kati nga gwe yasinganga okwogera Oluzungu naye ate gwe bafera. But yeah, reading is the problem with Ugandans. Abannayuganda twesaasira oba tuli balagajjavu kye ŋŋamba oba tuli ki, we're not informed but we don't want to find information. Oshegedde oba kigendera mu ngeri gye batukuzaamu kubanga Uganda yo, what I know is that the government took education, books, reading out of our system. Nti the only books you have to read is the work you've written in your books teacher byakuwadde. But when it comes to libraries, having information, reading books, Omunayuganda n'eggulire eririmu national matters eryalukedde olirimu Oluganda, they don't want to read. Oshegere kyova Ugandans only go with visual. Omuyimbi bwafulumya akayimba agamba nange nina okukola video not audio kubanga Abannayuganda baagala kulaba buki kulaba bulabi wano we babaferera okitegeera. But if we learn that bino ebintu biwandiikibwa mu Luzungu okitegedde wano we mbanjogera Oluzungu nga mbawa tips ku channel yange nga wabeerawo abajja nyabo program yo tujagala nnyo naye okozesa Oluzungu lungi. The reason why I use English is one, because there is no application form you're going to go to. There is no country you're going to go to where they speak Luganda. Luganda, you meet your Ugandan community members and you speak that small Luganda. But everywhere else it is English. So why not exercise yourself now? Owulire terms zenkozesa mu Luzungu, nawe ogende ku internet. Owulire terms zenakozesa kati waliwo omuntu kwogamba affidavit of financial support. What? Affidavit. Affidavit. Yes. Affidavit of financial support. Omuntu nakubuuza yeki. Affidavit era yemu nga bank statement. Lwakuba kati eno ebeera notarized by the bank. To get this letter from the bank, ng'eriko stamp ya bank okulagira ddala nti ddala sente zino ziri ku account yo. Okitegedde kubanga sometimes they fake bank statements. Some embassies don't
they're not like American embassy wogendayo ne babiraba obisindika busindisi, because some banks they ask you for an affidavit etali bank statement. Because yes, affidavit is kati nga bank aweneewandika negamba ffe nga DFCU bank Robina Namboze y'omu ku ba clients baffe ddala account ye gyeri era account ye verifying nti eriko enough funds kubanga tebajja kubulya balance tebakkirizibwa eriko enough funds ze musaba according to what kubanga so that it's like coming straight from the bank, an affidavit. Kubanga ne recently esimu yange eya Airtel line omuntu mulala yakola ki yagigulawo. I don't have access to this person naye abafere basiba mobile money number ya mobile money yange kati bwengenda mu Airtel trying okubisolvinga ne bangamba the only thing that's there ngende mu court bampe affidavit eraga nti nze abadde akozesa ennamba eno. Only a court can do that for me. Lwakuba ba Buganda Road Court banfeze nga bansaba emitwalo 10 n'enkyesonyiwa. Toyina mitwalo 10 Robin? Asobola sasulira nzirina naye yanzibye. Affidavit ya mitwalo egyo ebiri naye yawulira oluzungu we natuuka wali n'enjogera oluzungu nawulira oluzungu n'agamba awo no kamuyaaye. Kati nze nsasula emitwalo 10 mobile money eriko emitwalo 5. Kadi yennyini ekinene nnyo bw'oba ofuna empya ya 10 ezo 5. Ate that's the first registration, a second one kakuba 25. Kati nze nteekemu ekye-10 mbutu open a mobile money ekyo n'enkyesonyiwa. So ensonga ya affidavit kitegeeza nti olina okufuna proof nga waliwo akweyimiridde okugamba nti oluusi esobola okuva ewa lawyer. Kyekyo affidavit kitegeeza nti they prove from the actual institution nti you either use that institution, bank eri legitimate, bwe bityo. So some people don't even want your bank statement. They want the affidavit kubanga tebeera kuva ku gwe wekka. Ebeera mu pate endala esobola okuverifyinga. So ati omwana bayinza omugamba affidavit yera alowooza kintu kirala nnyo ne bamubba. Naye these terms, if I'm speaking here and I say the word affidavit, bw'oba tukitegeera, go on Google. I don't know why this generation we don't want to use the resources that are no, but this is the thing. You can go on TikTok ne muvuma abantu ne mutuvuma. TikTok ya luzungu sicho. Ku TikTok kuliko abantu abogera Oluganda bana Uganda naye okugigulawo. Do you follow it in English or Luganda? TikTok musobola ozigulawo, Facebook ne muzigulawo ne muvuma abantu naye okunoonya vocabulary agenda okuyamba baleme kufera ekyo ne kikulema. Oshegedde. So we need to singa okufuna visa yali app. Okitegedde ng'ogulawo app nga bw'ogulawo Facebook n'okasinga bangi babisobola. Kubanga app zote zisobola n'okukomentinga n'okulayikinga ebyo tubisobola, but when it comes to broadening okusoma comments, broadening your section ng'oli agamba bali nze mbadde nzaano commentingako. I'm here for the comments. Just kuseka. But why are you not going to do research on vocabulary that's going to help you? Oshegedde. So abaana bano ekizibu ekirala kye balina apart from not wanting to read, they are uninformed. Ekintu bw'obanga okyagala era ogenda n'okikola ki n'okiresearchingako nga tonnaba kubuuza muntu mulala, because these third parties that we ask nga bwe nkugambye, if you come to me or if I come to you nga I don't have the right information, chances are ngenda kufera. Oshegedde oba ogenda kunfera because I don't have the information. That's why omuntu akugamba travel history chechi. Really? Ekigambo kiri travel history. No, ebigambo no kati gwe ekigambo travel machi kitegeeza. Kutambula. History wali omusomyeko yali ategeeza ekigambo history kitegeeza. Exactly. Okutambula ko okwedda. Okulina okubeera mu passport eyiyo kati simanyi muntu lwaki aba akukyajinga okufunira travel history. Travel history ng'erina kubeera mu passport yo naye nga gwe tomanyi nti oba omulina oba travel history tomulina. Okitegedde? Robin, abaana tebatambulangako. Anti kyenkugamba, if you have not traveled, do research first of all about
what it takes to travel. Banange bana mbagamba tewali website etaliko ku internet. Nze bwoba oyagala okujja ewange nze nkusomera ebiri ku internet ngenda kusaba ka consultation charge era sibagoba era sibagana nti no temutambula temugenda bwero. Manyi some people misquote me, they misquote my statements. Kati nga story je twa having ey'omwana, the last conversation we had, you know mukyala yampereza message ye nga mu bwongo bwe ye yawulira nga mbunze nvumirira buvumirizi ensi z'ebweru, mbunze nagamba n'okugamba nti no raising a child it's Uganda is better than abroad. When nali wano njogera nga ngamba abantu sabagamba nti sibagana kutwala baana bammwe naye mubatwale nga bakuzeeko sigambangako nti no Uganda is better than abroad. But by the way, when it comes to raising a child and for their safety, nze nganze kamwa koogera mu ndowooza eyange mu experience eyange okukuliza omwana e Uganda kuli better than okukuliza omwana ebweru. Kyewayogera Kyennayogera saagamba nti nno Uganda esinga. Kati oli yakubira essimu ng'agamba yampereza message ng'ali ebit kale followers waffe era atwagala nnyo naye yali ebit yagamba but Robin you can't say that those countries are better than Uganda is better than those countries. Waliyo ebintu bingi nnyo neze Eva ne mugamba ddayo mu video zaffe ne ALLANCRUZ ozirabe zonna oleme ku misquotinga kubanga nze always mbabuulira kinze kye nayitamu experience eyange nga si besingira ku experience ya muntu mulala oba bwe mba besinze ku experience y'omuntu omulala. It's what I have heard from these people. So now getting back to the point of paperwork, abaana bano bajja ewange nga baagala mbakolereko kubanga of course since we started doing this show they know I have a consultancy agency era nga ba customer ntanso bafuna abaana bajja naye nze omwana mugamba ekintu kimu, are you ready to give it time? Olina obudde kubanga abaana bajja akupapira bwe bati bababba ajja nze bannange I want to travel or I want to travel next month. Naye because they haven't done research they don't know that you have to give your travel at least 3 months. Put in an application at least. Ejo simitono kwega ejo najjo mitono omuntu anaatambula bakugamba at least kitegeeza gye mitono at least 3 months. Tosobola n'oku-applying 5 months before your travel, even 6 months before your travel. Oyagala traveling ogende oyagala traveling August. Tandika kati naye bw'ogenda bananye njagala genda n'otandika okupapa awo mufere abaakufunye kubanga buli kyakusaba because you're desperate togenda sooka kiresearchingako togenda sooka kwebuuzaako ogenda sasula busasuzi ki sente. So a lot of these people come to me, especially abaagala ogenda nga ba students. They heard getting a student visa is easy. It is an easy route, but also it does not mean that you're guaranteed to get that visa because you get the I-20. This is America or whichever country. You get that document from immigration. That document is what makes you eligibility for the F1 student visa. But it does not mean that you automatically have it. It just means that esomero likweyimiridde. Okitegeera nti naye paperwork ono bw'oba omufiirinze ini kati waliwo omuwala yankubira kirowoozeeko kino yateekawo nti yagenda okwesponsoringa for school ku application babuuza who is going to sponsor you? Myself. Ye ku ssomero yasobola okuweza bank statement mu mannya ge eriko maybe million 8 omuntu asobola oziteekako essomero ne likuwa I-20 naye bwe yatuuka ali kadirisa yagamba talina abaana bwe yali afiri kubanga America ekubuuza oyina abaana oyina omusajja orentinga oyina omulimu bakusasula batya ebintu ebyo bibeera bya profilinga what kind of person you are. They are profiling you as a person. Kati ono omuwala yateekawo talina mwana talina musajja arentinga naye ate n'abagamba nti ye yagenda okwesasulira kati ndowooza bambuuza sente simanyi sente ze yagamba ze bamusasula
Nena agamba ye yagenda okwesponsoringa. Kati imagine on that yes bank statement odiraze nti olina sente. Naye nze owa visa ntula n'endowooza ne ngamba kati ono agenda kwesponsoringa atya nga bw'anajja mu America agenda basoma full time. Kubanga oba olimbye toyina ngeri gy'ogenda sasula school fees zo gwe nga ggwe ngo enrollinze mu full time education. Kirowoozeeko naawe obalimbye nti ogenda kwesponsoringa naye okimanyi si gwe agenda okwesponsoringa naye bank statement osobodde ogiteekako miliyoni ez'ekinaana oba okuyitamu essomero likuwadde I-20 naye kati nze ndi CIA agent nze ndi kagezi munnyo nsoma psychology nsoma embeera nga bw'ebeera ngenda lowoozaamu ngambe first of all talina mwana talina musajja arentinga burentinzi talina property gya owninga olwo tagenda kudda ate ne chances okubeera nti naagenda kusoma bw'atuuka mu America teziriiwo kubanga tosobola kino nkiddamu bw'oba oli international student tosobola kwesasulira school fees nga bw'osoma. Full time education is every day of the week or 4 days in the week ng'osoma. Wadde ezimu oba osomako half day, let's say no having like one day you can have 2 classes no wummula naye tosobola okitegedde kubanga kyoyogera wakikolako nze nagenda nga student era student visa ekukkiriza okukola hours 2 mu week ate ng'okola mirimu gya ku ssomero lyo that's when you are on an undergraduate F1 ate emirimu gy'okusoma olyange nkola mirimu kyejo kwera ku ssomero wabeerayo zijimu zino abaana zebazikolera mu basketball biki wabeerayo jimu nze nagikolera ku Yes college nali nkolera ku gym naye ng'omanyi hours zenkolerayo wiiki nga nfunayo nyiza ofunayo hours zange nga 6 mu wiiki naye nga bansasula $9 kati gwe bala obusente bwengenda okugyayo ku mwezi ng'ate kuliko n'omusolo omutonotono okitegedde oba osobola okukola mu kitchen yaabwe babeera amafumbiro osobola okwoza dishes can be a dishwasher oba osobola okubeera ng'osaavinga amasomero gabeera ne zino hall nga bantu bayinza okujja n'abapangisa hall nga balina embaga naye wapapangisa hall n'emmere mmwe ng'essomero mu ababeera catering y'essomero yebeera erina n'okukola emmere eyo ojjukira essomero libeera ne kitchen big kitchen biki kati we bafuna omulimu ng'ogwo ng'essomero essomero nalyo lihiringa ba student okubeera nga bano bawaita abatambuza emmere okugitwalayo nti okusettinga entebe tables kwegamba kati nange department we nagenda ate ku Northern Illinois eyo gye nakoleramu naye ng'ebyo nabyo oyinza okufuula weekend emwennamu mu mwezi erimu ku mirimu n'omanya nti omwezi oyinza okufunayo hours nga 8 bwokka kyokka ng'osoma kati mbuulira engeri gy'ogenda okukola osome kati omuzungu atunulira application n'agamba naye ono ddala alimba kubanga tosobola kukola nga bw'osoma ate weesasulira gy'ogenda system agimanyi nnyo n'okukusinga kyokka gw'otaddeyo nti osobola okwesasulira tolina mwana tolina kati profile yo obwedde abaagi buildings n'agamba ono chances ze ez'okudda e Uganda ziri very low to none awo ng'akuma visa wadde olina I-20 ekuwa eligibility okukola ki okufuna student visa eyo era ono omuwala n'aŋŋamba bannyima kati waliwo omulala era yaŋŋambye ye yateekayo yali yakola wano degree mu law ng'afunye bachelors. Looking for a school that can uplift your child's education? Little Stars Tenderness Nursery and Primary School is the answer. Because of our conducive learning environment and experienced teachers, all our pupils excel with higher grades. We have a well-stocked library, develop talent, also embrace Christianity and Islamic. Registration is in progress. Our fees are affordable. So bring your child at Little Stars Tenderness Nursery and Primary School. We are located at Najana Nkumbi off Entebbe Road. For more information, please call 0772 983 468. Thank you. Kyokka bwe yateekayo application n'asabira degree mu criminal justice. It is the same course. So it's like she was doing a second degree in the same thing she did in Uganda. She wants to do the same. She's showing that she's doing the same, like a second degree in criminal justice, which is law. Okitegedde. Kati Omumerika n'amubuuza kuli ku visa application ku appointment n'amubuuza tekimakinga sense gwe kusasula ssente emirundi 2
okola degree emu era ye ensonga eyamumisa ki visa because this you don't the people who fill in your paperwork they are not smart people baba bagala bakozi ba ssente naye nabo bennyini tebatambulangako system tebazimanyi abamu babatisa ne bagenda ku internet ne balaba of course nayiga engeri gye kubanga kyeva ngamba abaana nti if you can read you know what to do but because you can't read for us we will help you and take your money osegedde mwe muviramu ddala abafere n'afere omuntu to the extent of stupidity gw'omuntu ogenda mwagane bakujjako $5,000,000 kati leka nkubuulire bangi abatwala abantu ebweru abatanjagala olwa facts zendeeta ku table naye nze nkolera abantu nze nkolera abantu era ndiwo okuwabula abantu nti bw'oba olina omuntu gw'otrustinze okukukolerako paperwork bw'oba otaddeyo paperwork nti olina omuntu gw'oyagala kukolerako paperwork si kiganye mufune abantu bano abayamba naye beera nga naawe olina information entonotono gy'okola kijyomanyi mulabe show yaffe eno kubanga tips tuteekamu ki tips nyingi so Omumerika afaayo nnyo ku profile sina America yonna bonna bafaayo ku profile gy'otaddeko application yo gy'oteekayo ye profile gy'oba weecreatingidde ate mu America information gy'oteekayo the first time terina kukyuka kubanga boddamu okuapplying again ng'ekyuse bajja nakugoba kw'embase yaabwe bakugambe gwe oli mufere kubanga toyinza okugenda nti kati ngenze nga lawyer oguddako ogenze nga social worker oguzeeko ogenze nga lab technician mama gwe buli mwaka okyusa career okitegeera and because these people don't tell you that you by filling in an application you're already creating a profile ku American Embassy abanjulira mwenna mukimanyi bintu bitono nnyo bye basaba chances eza document zo tebajja kusabako neemo okujjako passport yo bw'aba agenda kukola ki kuwa kubanga ye bw'asoma chances bintu bibakusaba bitono nnyo okujjako ng'akwekengedde ku kadirisa akubuuza ekinene nnyo ekibuuzo kimu bibiri n'eddakiika esatu teziwera because they don't have your time kubanga omanyi lwaki application eyo gye wafirinze in ye yagiyiseemu dda na creating a profile y'omuntu ataddeyo so wagiraba amanyi oba agenda kuwa oba agenda kumma kasita akubuuza ebibuuzo bingi manya agenda kumma kubanga aba ayina kyatategeddemu aluddewo ne bamuwa kibeera bwe kiti bwakubuuza ebingi aba ayina kyatategedde mu application yo ng'ayagala proving it with documentation and if you prove it with documentation ajja kuwa but if your application form eri clear erese profile entuufu aba ayagala confirming nga buconfirminze omuntu ono gwendaba y'omu ali ku application so ayinza okubuuza ekibuuzo kimu engeri gy'okiddamu ekyo ekisoose yekuweesa visa engeri gy'oddamu ekibuuzo ekisoose yekuweesa visa bw'akubuuza ekyokubiri aba abakingira ku kyosoose okuddamu kati ayinza okubuuza what are you going to do in the United States? It's a very quick simple question totandika so you see my uncle you know he's from here and no go straight to the point. I am going to the United States, Boston State, to visit my auntie. She sent me an invitation. It is the summertime. I've never been to America, but I would love to go. And with this opportunity, I'm sure I'm going to get to know more about America. In a very short words. Because naye akola mulimu. The more visas. Visa fees zafuna nga takuwadde visa yaba akola. Their job is to intimidate you. Ekyo mubadde temukimanyi. Omulimu gwe gwa kutwala ssente zo naye nga takuwadde visa. Okitegedde nti bw'obanga keesi yo ntuufu visa weezi naye mukimanyi nti no America akuma ne visa nga tebazirina. Nti bayinza okugamba guno omwaka we only releasing 1,500 visitors visa, 500 student visa. Oshegera because of America they are planned. Any country they know how many visas are going to which embassy, how many.
in total muga katonda mugulu visitors visa weziggwawo mu August nogenda after August nga ziweddeyo it is a automatic denial ne wabuli kimwe kirina automatic beba bakabira bamma omwana nali kwemba sawa they will deny you they don't even they will tell you bamma omwana visa omwana akira mpola nakira mpola na faintinga ne bajja ne bamusitula bulungi waba amutwala mu kasenge ki era bakutwala mu kasenge newe bwe nali nfuluma namusanga akutte engatto ze ng'atambula mpola wensambya bwa visa ekutula America akutula nangamba ALLANCRUZ buli kimu mbadde nkirina buli kimu mbadde nkirina they will deny you nga just because tebalina visa nakyo kikumisa visa oshegera bakugamba boche bakugamba you don't have enough ties or strong ties to your home country. What are the strong ties? Kati wetu dano kwa application fee application ojo feedingam bwe bakubuuza nti are you married nebo batoli mukwano kujja ko ngoli myaka mitonnyo nebo batoli married take wa married wakili okole fake marriage certificate bwe bakubuuza olina abaana gamba olina abaana nebo batobalina gwe wuliriza gyendaga bagamba olina abaana wadde tolina bwe bakubuuza are you renting or do you own a house say I own a house bajja kubuuza did you buy it is it from Kusikira my parents home or whatever gwamanye engeri gyo answer kubanga strong ties zeziriwa family ties bw'obanga olina omusajja ng'ogenda muleka obagamba ogenda muleka Uganda ng'olina abaana obagamba ogenda baleka Uganda Uganda olekayo omulimu ogukuwa ku ssente ezitegeerekeka omuntu oyo agamba ennyumba gy'osulamu si ya rent you own kati atunuya n'agamba ono kyekiba kimwagaza okuva e Uganda era akutrustinga mangu n'agamba ono alina ties eka nti ebimuze Uganda bingi okusinga ebimulemesa muki mu America ne bw'oba olimbye kyotegeeza kandawo bankufunye bulungi yes create kyotegeeza when I'm filling my paperwork yes nange mwennyini mbeere mugezi beera mugezi kubanga muzannyo gulinga chess it is a win-win mukisa there is no amazima amangi nago gakuttisa it is basically you have to be smart when you're filling in because oyina okusoma Omumerika kyanoonya osegedde omuzungu kubanga bakugamba strong ties kitegeeza kyabasinga tebamanyi bakugamba you don't have enough family ties to your country ye reason abasinga gye babawa we don't think you will come back babuulira strong ties zeziriwa omusajja oba omukazi abaana omulimu n'amaka ezo ze strong ties back to your home naye bwe bibe nabyo tolina musajja tolina mukazi tolina baana opangisa omulimu gw'olina tegukusasula obusente buli awo oyo aba akimanyi togenda kudda kubanga Uganda oba ojagaza bakubuuza salary gofuna nfuni $3 kati akummirawo aba amanyi nti no gwe gy'ogenda todda ate gwe oli ku visitors visa nno gy'osaba kitegerekako ng'osabye work permit kubanga era oba omulaze nnyabo nzija wammwe kola $1 mbawo omusolo ate ng'eneyo work permit olina sooka kufuna ng'omulimu eri bakuwadde leeta ekuwadde omulimu okisegedde so ebintu bino birimu emitendera abantu akukubira n'akubuuza Madam Robina njagala gana mu America nga student naye bimalawo ssente mmeka ekintu kino nakibagamba dda mulekerawo kibuuza kubanga teri muntu babayina akamuke babuuza naddala abaana ababeera Saudi ne Dubai imports input nkugambye kalinaano mu simu yange eweeyo kata Abu Dhabi kati njagala kumanya input ne mugamba dia yoba ne message ali wano kumpi ne mugamba dia sisobola kuwa input omanyi lwaki kubanga omuntu bwakuwa input aba akulimba era ekyo mukimanye aba akulimba kubanga input erimu breakdown oshegedde
titewaliwo visa oba embassy kugamba tuwe $3,000,000 tukuwe visa tekiriyo fa abantu fa babyogera nti depending on what school you're going to if you're going as a student you have to put down a deposit tebakya trusting abaana kubawa I-20 nga tebanateekayo deposit commitment fee eno tebakyazibawa oyina okuteekayo deposit ku ssomero bo kukufulumiza I-20 luli baali bazifulumya kasita obalaga nti bank statement yo eri tayari eri okay nga bakuwa I-20 naye bagenda okulaba nti abaana batuuka eri ne batasoma eyo route bagikosa kuyingira buyingizi kubanga nze ebiseera bye nagendera mu America as a student tetulina wadde ekikumi tetwasasula twalaga bulazi bank statement ey'omwami eyali agenda okunsupportinga bwe twagamba nti agenda kunsupportinga ne kiggwa teyasasulayo ssente okitegedde naye kati kebe community college kebe foya university foya college oyina okuteekayo ki ka deposit gye bayita commitment fee okubalaga ddala nti exactly kisinzira ku university kati omuntu okugamba nti kigenda kuggwera mu zino ssente nga tamanyi na university gy'ogendamu kumanya ssente mmeka ze basaba oyo aba mufere kati nze mbagamba tusooke tutuule you will know the input after we've sat down discussed on the school decided which school kubanga labayo waliwo amasomero nga talina application fee nga yabwereere waliwo amasomero nga you can get a scholarship kati nze bwe ntuula naawe nendaba qualifications zo bw'oba ogendedde ku scholarship teweetaaga na kuteekayo deposit kubanga essomero liba likuwadde scholarship naye abasinga because documents zaffe eza UCE teziri verified eri muziri ensi tebasobola kumanya oba wakola bulungi oba tewakola bulungi kubanga bo tebabitegeera kati nze abaana abasinga mba advising abazenga ba student era ninomu namu advising nze agenda akola ebibuuzo bye bya senior 60 ebinadda naye namugambye agenda akola ze bayita SATs ye high school living examinations nga ffe tulina UCE bo balina SATs wana Uganda osobola ozikolerawo bw'oscoringa high osobola okufuna scholarship mu masomero agamu ngo scoring really high on your SATs basobola okuwa scholarship okitegera so emitendera janjawulo so kati gwe okubuuza omuntu n'akugamba mpa $3,000,000 kukoleko student visa tekimaking a sense kubanga tumanyi ssomero nze mbagambye babinzibiramu bya student visa first batubako 10,000 ezo 5 eza pound 15 eza pound nze ne mama wange era lwabutayagala kusoma kuwuliriza nti ono mukwano gwaffe ajja tuyamba basooka kutubba ne tukiddamu buto nga nze akyekolera ne mami so kyoli mu kwogerako nkimanyi wakyekolerako ate ng'eyatubba yali Seattle mu America yali muna Uganda ng'ali mu America eyatubba mwene mukwala sente za mu London ne tuziweereza mu America omyayi n'atubba kubanga ffe twali tetubimanyi nti n'essomero lirina okuwa I-20 simayanga biki omyayi yali ya ssente zaffe tugenda okukebera ne ku ssomero ng'eno erinnya lyange teribeeranga nayo kyokka yatulimba nti bampadde ekifo okitegedde kubanga ffe twali tetumanyi mitendera gy'oyinayitamu ffumi na ssomero ly'ebweru kati awo nze kwe kuddamu n'ensoma because I could read but my mom because ye yalina mentality y'Abannayuganda bakinkolereko onankolereko kino ankolereko kino naye kati nze olwokuba was a new generation ne mugamba mami let me read on the internet and see I read on the internet I went to the school I applied for myself the only thing my mom had to do is connect me to a friend eyatusasulira school eyatuyaga nti no yatuwa bank statement naye nga mama wange era yali agenda obisasulira okitegera naye basooka kutubba nze ekintu ekyo kyannuma nnyo nasoma ne mmalako kati olabayo university gye nasooka ogendako yali community college nenkola associates degree yali ya myaka 2 era ne graduating associates degree eberanga banagamba general studies degree nti bwobanga associates degree oyagala kukola kati nze nali njagala kukola bya acting kati nalina okukola associates degree in arts so nga ngakola as communication film class documentary class anthropology math of course math and English and science ebyo you know bikola biri mandatory no matter what course you're doing English math science or you know bikola at least you know kola ko credits classes ziri above 104 oba 103 so kati nesoma yo degree nenjimaliriza kati nen transferring and ngenda ku a 4-year university kubanga no jasokerako yali 2-year community college so wakola emyaka 2 jokka kati ngoyina okutransferring aba transfer student ate yeri cheaper so nen transferring ogenda ku Northern Illinois eya 4-year school
kati eyo nasomako emyaka 2 nalina okukola emyaka 4 nensomako emyaka 2 mu mwaka ogwokusatu gwe bayita junior year nga tulina okugenda e Russia tukole exchange program kubanga acting the oldest acting school or theatre university is the Moscow School of Arts in Russia. It's the oldest. They have the best techniques for acting era biveyo kati fe somero lyaffe twali tugenda tukole nga tulina okukola semester mu Russia naye nagenda okulaba already ndi international students sente zensasula nyingi nnyo wano mu America kati ate nga okugenda e Russia nga international student ate nga zigenda kubeera nga more like semester emu ngegenda tukostinga ng'emitwalo 4 eja pound eja dollar okitegeera kyokka nga emitwalo 2 gikola omwaka mulamba mu America kitegeera naye because this was an exchange program nga gundi byanjawulo so kati nali nga ndaba mama nga stress nze atanze okustretchinga biki ne mugamba mami omanyi bino ebintu byensoma ebya acting mbisomedde ebbanga era nga ndaba qualifications kubanga e London navayo nga nina national diploma in performing arts bwe nava e London already nga nina national diploma in performing arts already ebya acting mbiyiseemu nzisomye mbisomye kati ate nfunye associate degree already ndaba ninayo ka degree kati bachelors eno wetwatuka mu mwaka ogwokusatu nga ndaba bya sente nyingi nga mami omanyi saagala kumenya nga ndaba mama wange atanze okunafuwa alwala pressure zimufuukidde pressure school fees amufuukidde school fees ne mugamba mami omanyi nga ndaba mama wange ngenda mutta mangu ne mugamba mami omanyi bino ebintu byensoma mpulira nkyewulira amagezi nina era nkimanyi n'obuvumu nina sobola okugenda e Uganda ne nyingira industry tukome wano mu by'okusoma era bwentyo bwe namaliriza bachelors yange saagimalayo ne nkomawo e Uganda mu 2010 ne nyingira ku NTV okitegedde so kati wano okuddayo again naddayo nga maama nga nzeeyo ku Kyeyo omulundi ogwokubiri emyaka 5 gye nasembayo okubeerayo okitegeera nga so kisinga okumenya abaana ekisinga okumenya abaana bank statement nti bw'oba oyagala kugenda nga student abaana abasinga temulina bank statement zino bank statement okulaga essomero lyonna ery'omu America olina okulagako at least emitwalo egyo 2 ejja $, ze miliyoni okuva mu 8 n'okweyongera waggulu okitegedde kati omuntu yenna ali nnomo nga ffe togirina kujjako nga taatawo MP akola mu gavumenti oba taatawo mugagga bano be tulaba abagagga b'omu kibuga kitegeera bo basobola okubeera ne bank statement eyo ng'eriko ssente nnyingi nnyo so kati nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba CRUZ Bridal Center bano bakugamba nti bakafulu mu kutuusa Gomasi na buli ekitambulira ku Gomasi kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba CRUZ Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne Gomesi nkugee bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba CRUZ Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba CRUZ Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa enamba z'amasimu zeezo CRUZ Bridal Center abaana abasinga nze kyembakubiriza bw'oba nga tonnalowooza ku kintu kya student sooka olowooze bank statement kubanga nze bw'ojja ewange nze sisobola gikufunira kubanga nange okugikufunira era mba nnina oginoonya tesagala kugamba nti mpa ssente bwe ziti tukufunire bank statement era tugambe Robin Kisti yanfeera okunfunira bank statement gwe genda ew'omuntu yenna gw'omanyi mwe mukole eddiru yammwe akufunire bank statement nze ojja ewange ng'ogirina nja kukuteerayo n'essomero ndikufunire ate nga naawe osobola odyefunira naye oba ozza ewange nze ng'olina bank statement toyagala soma essomero ne mu week baba bakuwadde admission okitegeera masomero mangi nnyo abamu baddamu in 5 days 9 days ne mu week baba bakuwadde admission letter kasita balaba nti akasente kakola ki naye era obakuutira si sure the reason sibagambye nti no bawala babiri be bakama student visa wano e Uganda yes again because of the profiles they created you can't create a profile of a student yet you're saying you're going to pay for yourself. How do you study and work at the same time to pay for yourself? Kato yakole yo mistake kubanga ye mu bwongo bwe teyachi processing iramu oyina processing n'olowooza naye omuntu atunidde application form yange agenda lowooza atya
Oshegedde oyina okuyingira mu bwongo bw'oli agenda okuwa visa psychologically olabe nti ddala bino ebintu bikwatagana like case yange eri strong enough. Okitegeera, if you have to lie sijja bali ba lie because we all lie on these applications. All we need to do is enter. Kati then entering, there's entering but there's also okusiranira gyo entering. Ekyo tebakibagamba. Nze manfunye visa bisigadde saagala mmanya. Robin, nze bwe nfuna visa oba omuntu omulabe oyo bw'afuna visa bw'ogende wama gwe ogale bw'oba ogenze mu America ofunye visa ebiddako oyagala omanya ng'oyingidde America. Kaakati nno kankubuulireyo story nagikugamba wiiki eri ewedde. Omukyala yava wano nga musomesa bw'oba wafuna obusente bwo bw'abasomesa butono ayina abaana be omu myezi 9 yamujja ku bbeere enkya n'agenda naye baamulimba nti olutuuka eri agenda bano ababakolerako abayagala osasula esente amatofaayo ne b'otuuka eri olutuuka eri ogenda kukolerawo. Yatuuka eri nga system tagimanyi bwetambula ey'e Netherland. Atuuse eri mu Netherlands, Denmark, Sweden bakwano bw'oba oyagala ofuuka omutuuze waayo mukwano osookera mu kampu. Okuggyako ng'olina omuntu w'alina ennyumba already olina w'otuukira naye ng'oyagala ofuna obutuuze osookera mu kampu yaabwe. Kampu kubeera eri bakuwa emmere obeerawo naye tosobola kukola oli awo okweba katuula okulinda bakuddemu. Tolina wadde 10 kyokola bw'oba tolina gw'omanyi. Oshegera teri asobola kuyamba. Omukyalo ono yankubira n'agamba yagenda June ey'omwaka oguwedde tugenda mu March abadde tafunanga kyakukola ali Netherland. Yatuuka ekiseera n'awunga takyabitegeera mukazi wattu asiiba yeebase. Naye Mukama mwebaza olwa sheeno kubanga olunaku lwe nayogera ku mukyalo oyo she gye twasembayo okukola ne njogera ku mukyalo ono mba ndi awo nga waliwo omuzira kisisa yafuna ennamba yange. Bw'afuna ennamba yange ng'awulira story eyo naye mwennyini yayita mu kintu kyekimu yaŋŋamba nti Robin natuuka okugwa eddalu nali ŋŋenda kugwa eddalu ate ye yamala myezi 3 gyokka nga takola naye yawulira ng'agenda kugwa eddalu. Abantu bafuniddeko ebintu. Kati ono omukyala bambi bwe yankubye nanga Robin story yantakinga ate olw'okuba nange ekintu kyekimu kye nayitamu bambi omukyala ono ŋŋenda muyamba. Era omukyala wenjogerera kati bamufunidde obuyumba obw'okulongoosa ng'ava mu kampu omanyi zibeera under the table jobs ne weeyiiya n'olongoosa amayumba g'abantu. Ekyo nze nabakolako ne mu video nga nnongoosa toyi mu America nze siswala nabalaga reality nze nali mu America nga nnongoosa toyi ne nkola live ku Facebook era bangi abaagiraba. Okitegedde oyigira emirimu ogikola just to make sure you make ends meet oweerezeko ku baana bo oleme kuva eri ngalonsa. Oli omukyala yaŋŋamba Robin nze n'emyaka 5 gyawe gye bagamba nninde sisobola girinda era ndi mu kukola busente bwange mbuweze ngule bwengula y'akataka kange wano nawali mbwake. Yagamba nze no life si yaŋŋamba Robin bambi ngumyako am I being ungrateful because I need to hear for someone who left Kyeyo and went. Am I making the right choice? Am I feeling the right way or am I ungrateful because bana bangi nyabaino balabikanga bo balaba batuuka naye nze ndaba life gye navaamu yali better than this life that I'm in now. Oshegedde nti everyone has their own way they perspective they see things. Niyo omukyalo oyo bambi ne twogera nanyinyonyola story ye nanga Robin kankubuulire tomanyi bantu b'oyambye efe era bwe yava ku simu nange Robin you don't know how much better I feel. Depression yali enkubye naye kati at least I feel better and the fact that you've helped me help someone nange kinyambye. Osegedde so tuli wano Uganda naye tukola emirimu gy'abana Uganda abali eri ebweru. So Alan, kudos to you naawe. Naye omukyala era naye yali agenda alowooza nti kasita nfuna visa kiwedde. Yatuuka eri katona agwa eddalu. Visa kiba tekinnaggwa. Kati bw'otuuka eri for example bw'otuuka eri tolina gw'omanyi togenze na ssente. Kati mu America mbulire ogenda tandika otya kubanga osasudde butiketi mmane bwo
ogenzeyo maybe ne dollars zonge 5 oyinayo 5 byo miliyoni ng'emu gy'otambudde nayo. Kati njagala okukubulya mukwano nti bw'otuuka mu America dola 5 tezikumaza na wiiki mu hoteri. Tezikumaza week mu hoteri. Singa netaaga emikwano. Weetaaga okumanya abantu, weetaaga okubeera n'emikwano. Weetaaga empisa kubanga Abannayuganda bano balaba. Bo baba bakoowo abasinga. Baba ki? Baba bakoowo. Baba bakoowo ng'ennaku yabakubaakubadda. Baba bakoowo ng'ennaku yabakubaakubadda tebaagala kumanya gwe yakajja. Ate abasinga baagala naawe oyite mu bugubi bwe baayitamu. Osegedde kyayinza n'okukuleka n'ojja n'obeerako ku ntebe ye ne weebakawo. Era abaakuwadde entebe ye weebakewo bannange efukamire omuvunnamire. Ewa. Mu America oba ensi yonna. Omuntu n'akweta n'agamba jangu weebakeko mu ntebe yange wano oba ku fulo ku kapeti yange. Fukamira omuvunnamire oba ne toys ozilongoose mu nnyumba oba n'ebintu obeere ng'obyoza. Kola buli mulimu gw'osobola. Golola weefuule omusiru kubanga omuntu akuteereddeyo omugongo n'akusuza mu nnyumba ye ku bwereere ne bw'aba famire yo tebakyalabika. Abamu akukkiriza naye n'akuyisa obubi n'okomawo mu winta n'okonkona oluggi n'agaana olugula kyokka nga sinaagudde ng'olimu okankana oli ku luggi osobola okukomawo ng'oli yakukkiriza okubeerako ewuwe naye n'akufunako embeera n'akuyisa bubi nnyo. Oba n'akuzulamu nga naawe olina obuyisa obubi. Nakyo kiwe kiri. Osobola okukomawo oluggi nga luggale tuli mu winta. Winter ogimanyi bulungi. N'ate eya America yo ate yo bambi my friend eya sineeyo depending on what state you're in. Kaliyo akanyogo kati imagine nze nabeerako ekikago eyo bagiyita Windy City. Naye nasomera Northern Illinois naye obunnyogovu winter snow kati snow agenda n'agwa. Snow bw'agwa ono jjukira eri Windy City kibuyaga n'atandika okublowinga snow. Kati imagine otambula naye snow okuba amaaso obunnyogovu eminyiro egikirira mu nnyindo gye gifreezinga ku nnyindo yo. Omukka guno oguva mu nnyindo yo gwe gufreezingira ku nnyindo yo. Kati imagine otuuse ku luggi. Otuuse ku luggi omukka guba obeera nga ayina ekikopo kya caayi mu kamwa buli bw'oyogera bwetu omukka gwe guvaayo. Kati otuuse ku luggi omuntu aganye okuggulira ojja kukankanirawo bannange enkusabo nnyingize. Naye nga baawulira. Abamu baawulira naye ng'ayaga kukulumyamu awo. Abantu b'ebweru. N'oteeka kahiita ke. Mukwano yambala ebisweta byo ne bisokisi kubanga mu winter season biiru ya gas kubanga babeera gundi ya heat ezimu zikolera ku electricity ezimu zikolera ku gas. So sometimes some houses are wired with electricity that everything works on electricity. Some houses they are wired on gas. I think the new ones are mainly wired on gas now. Naye biiru ya gas n'amasannyalaze ku winter okwebeera ya waggulu nnyo era kati abantu abamu babeera mu mayumba kyokka they are sharing the house ng'osasula nange nsasula n'esasula. Naye ne musalawo muggyeko hiita buli omu ayambala ekijaketi kye. Waliwo gano agaboto. Otiwata boto. Agaboto gabaako ekigundi kiringa ng'ekitawulo. Kisofti. Actually ekyechoya kiba ng'ekyengatta eno. Kiba ng'ekyengatta eno. Nga kiri kuka. Mukwano. Ateekamu amazzi agokya n'ateekamu buliri bwe ne yeebaka. Anti wange yakimpaako e London. Bannange ekyo ekiboto abali ku Kyeyo. That bottle is your friend. It is your friend. Kubanga hiita si ya buli nnyumba. Hiita si ya buli nnyumba mukwano. Anti wange yaŋŋamba. Naŋŋamba, Alan, can you please hold this? Naŋŋamba, yes, I hold it. Oh, bannange. Nga kibuguma. Nengena mu blanketi. Naye nga nina okwebakawo ekiri. Kubanga womujjago bw'obikkulako ku mutwe bw'oti akawoone kalyoka kako. Obuliri bunnyogoga ng'olina okwebaka wakati bw'oti.
N'okikwata hano wakati bw'oti kati nga nkiteeka hano mu magulu bw'enti wano sobola okuyingiza akawoowo reba nange kati awo wenkugambira era sene yankuba kyeyo nze njirya katono bambi osegedde oli bwangamba nti alani sirinaamu owanika toyinaamu it's okay nga nkuta munnange kati bw'otuuka eri nga tolina g'omanyi oyinza n'okubeera ng'omanyi owa famire naye owa famire oyo era naye ajja kukusaba ku ssente za bbiiru kubanga ye tagenda kumala omwezi lese omaze mwezi mulamba tonnafuna mirimu tagenda mmala mwezi mulamba ogwo akuliisa akunywesa akusuza naye nga gwe tolina kyoleetawo kati abamu abawala ava eno n'ekyejo oba omulenzi avudde eyo n'ekyejo munnaku hawuzingiddeko akulaze omutima omulungi kankuyambeko naye n'otuuka eri n'ogenda mu fridge ye emigaati olidde emigaati ena embeera ze Uganda okitegedde olidde emigaati ena chai amatage jukira bagula galoni bw'ogula galoni y'amata olina ogimalako wiiki galoni eyo kati gwezze okoze ekibawulo kya cornflakes ojjuza amata galoni etuuse mmakkati asooka n'asirika ng'alaba okyalimu ku maalo g'e Uganda ne wiiki eyo esooka kitandika omumenya agenda olaba shopping gwe yali alyako wiiki emu gwe yali alyako omwezi mulamba kati mumuliridde mu wiiki emu bbiri agenda olaba otandise omuyingirira mu nsawo ye gw'osiba waka hiita kweri yaali ku kyeyo kachayi onywa ku makya n'onywa mutuntu n'olya n'olweggulo kubanga okitegedde naye abaana bwe mumanyira abava wano kati otuuka eri omwana yeerumya anywa kachayi ke ku makya n'akomawo n'olweggulo n'akanywa n'apakinga akammere ke kagenda okulya ku mulimu gw'osiibe waka oli mu byakulya bye wifi okozesanga bw'oyagala oli beeyugala natuuka mwana ndi eno okoze ne vidiyo yoyoyo ffe twatuuka bamanyi obikola batuuka eri n'akulaga nti ye yatuuka kyokka nga bakyamuyamba buyambi live ayota awo we bakolera ensobi kati omuntu waba akwadde chance eyo be very smart era be very considerate kubanga gwe bbiru tonnagitegeeraawo tonnagitegeera kyoba olina omanya ate tosobola gitegeera nga wakatuukayo kubanga gwe olaba otuuse mu ggulu okitegedde naye omuntu oyo waakuviiramu bw'ati oba n'otandika okukola omulimu ogugwo n'otandika okukola ddoola eyo naawe olaba engeri gyetanyuma kusaasaanya kubanga omala let's say for example okola 40 hours a week you've worked those 40 hours a week let's say kati omwezi ofunyeeyo $200 katugambe $200 1,500 lwonna lugenda kugendera mu bbiiru ate ezo ntono kubanga abamwezo bazisasula mu nnyumba yokka okitegedde awo oba osabrentinga kati waliwo ka video in fact kankakulage omaye abantu bayinza olowooza nti nno nze nambooze kyeyo kyantama ndi wano nnemesa bantu kyeyo no kati waliwo ka video kenavuddeko kamuwala mu Nigeria wuuno kankazeeyo ne mabega kankazeeyo mabega kankazeeyo London is going through a cost of living crisis. London is going through a cost of living crisis. The white people, they don't want us there. They want to send everybody. Yes, they want to send everyone back to go back to their country. So I came over here because my landlord, I realized he started to go. He was turning crazy. What do you have My rent was, I was paying £1,850 every month. A month. And then he wanted to increase my rent to $2,200 a month. How much are you earning? But that's the thing, because it's pounds. But the thing is, you earn it in pounds. But people, they always say, London's bad. But the bills you will pay. It's also the equivalent, the value, same value. It doesn't even make sense. So I now heard that people are paying 3 million, 2 million of rent for a whole year. I said, you know what? Let me come to Nigeria, relax a little bit. Do you know what I mean? Rest my mind. And then it's crazy because I got over here and I realized that life is actually soft. Yeah, you know what I mean? as bad. You can get a house girl. You can get a chef. My sister. Not chef. Yes, so. Nakulaga UK. Since I'm like. Batukoya abaddugavu. Tebakyatwaga ba immigrant mu nsi yaabwe.
oyo akugambye nti yali asasula 1800 ku rent e UK landlord n'amwongeza ku 2200 ate ayongeza nga tebimukwatako bwekulebanga ofuluma kati olweyo yalina okufuluma naddeyo ke Nigeria yeyiye oshegedde the cost of living ajja nagamba nti kakati Robin webale nyisa solo kumolunala ngana sura 3 oshegedde ninga unomukola kiye nanyini nyumba bobo ojagalo yino zisasula obo muviire afuna abalala cost of living labanga wane Uganda osobola okukola busente bwo ne babutono but you can always find something that fits in your budget enyumba ze 10 jeziri room ye 10 jeri lodge ze 5 ze mitwalo ebiri ekiro ne 15 osobola ogisanga bobanga to ddalo oli homeless nonya ye 5 zogenda osule wali mukalojo manye ntino webase kire ekyo mu America tolina nti the cheapest let's say hotel kati mwebe ngamba bagenda esi mukasiakano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga samusanga apo oligimo ate nga baina nesina keyboard baina ebimotoka by'abaana ebimundu eshawa bags z'abaana bottles container ngo gasseko ne building blocks baina headsets z'abaana baina smart watch zonna ate nga ziri oligino baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ngo soba kubira kuzo musanvu 03-69-09 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga so nembuzi jolabanga muto ne okuba alina some seniority oba ye supervisor akuyitamu amaaso era bawogera nnyo naffe abafirika bubi nnyo kubanga baba tulaba tuli low class waliwo ne yaŋŋamba muna Uganda yaŋŋamba Alan tugambireko ku baana abava Uganda ne bajja ne Bulaaya nakusanga ng'oli boss na expecting anti since you Ugandan ogenda muyisaawo mboyina engeri gy'olina omuyisaamu bw'atuuka leeti since is a Ugandan omugambe munange Robina lwaki ojja leeti bw'obeera stu professional nga bagamba kiina olugezigezi kyokka ffenna twali ayinza okugamba mu muzungu nawo mugamba Robin abatugambireko kati abaana abo kibatamanyi ate nga kibamanya nga bakatuukayo ziri ensi zikolera ku system ekitali Uganda bw'otuukawo you clock in when you're leaving you clock out when you're going they'll clock you out at the time you left when you're going on a break my friend the only break that is paid for is that 30-minute break 30 ejosokofuna a year 1 hour you have to clock out you eat your lunch for 1 hour and clock back in so kati gwe oyinza obeera oyo oli mukwano gwange we wawonze boss oyina kukola saawa 3 ze 3 kitundu kati nze nsobola ogenda mu system nti nkuclockingire in nti ozereeti oze ale sisobola kuclockingira in nga toliiwo clock in ekosa ID number oshegedde so batugambeko bulungi kuba ffenna tuba bannayuganda ebyo by'obunnayuganda leka mbabuulire mulina okwejjamu bagamba you can take the person out of the village you cannot take the village out of the person no Robina batugambeko bulungi no when you go bwe mugenda mu nsi z'ebweru ng'ova kyaddondo muleke ekyaddondo ogenda ofu bagamba when you go to Roman you behave as the Romans do eyo nayo saying Robin muno wabazenga muna Uganda ngata namanyira system mukwateko bulungi omugambe kati clocking in goro Tanzania abayankwatako mbanku nafuya Gorozani abayankwatako chovala nti abannayuganda banyiga ne bwe batuuka eri banyiga kubanga gwolowooza you're going to get everything on a silver platter without actually appreciating what you're receiving kyenvudde nkugamba nti omuntu akusuza ne bwe ziba weeks 2 ku Bulaaya mukwano fukamira ovunamire omuyite Katonda wowe mu America oba ku London kubanga tebabikola oshegedde so when you go there adapt a new mentality remove the Ugandan mentality of switching
everything into Ugandan money. Tojja kumalako. Okola otya? Otuuka eri ogende mu McDonald's bakulage nti no baga miru ya $5 which is little money in America now, $5 to eat a meal. That's very cheap. Gogena kwata calculator ovungisemu olabe nga giringanga emitwalo egyo esatu ogamba eyo miri wani agiriyo emitwalo esatu. Eyo mentality mujejjemu kubanga ogenda kwemenya bwemanyi mutima olivinge life nga yakwenyigiriza ate nga dola gwagikola. Okitegedde? Stop. They do not correlate, they do not relate. Stop switching. Do not switch the money. Do not. Like I said, living expense in Uganda is different. The earning in Uganda is different from the earning in America. Jojo twagenda nangulira perfume ya pound 245. Nenkwatira calculator. Nda kunkwata wano calculator. Ne Jojo ekintu ekyo wankola by the way till now it hurts me deeply because Jojo you can't really buy me a perfume over 2 million. Kankulage yajingulya pound over 1 million. Eringa kakadde kamu 45 pound 245 pounds. Yiyo kakadde kamu mu emitwalo 19. Nze musajja atumbadde ne kuba perfume e Kampala wano ya mitwalo 3. Kati otandika otya okunninyisa ensanvu. Okitegedde? Nsone nyingi. Ezo sente nyingi nnyo. Naye ng'ate abaana beeri. Yii. Kati let's say for example nekola yankola 13,000. What is 245? Kati oyo Jojo mukozi aluddemu. Okitegedde? Kantu the toothpaste wano e Kampala zimpeereza. So mulekerawo okukyusa tokyusa na you once you go to America become American Kampala nga wekuba perfume ya $1,000,000. Omwana w'eggwanga Shira Gashumba ye yafuna wano engatto zaali za $8,000,000 ku birthday ye. Negwe obwavubi kati yali yansekerera agamba labanne embwa bantu twekuba perfume za $5,000,000. Okitegedde? Oli mukulu nze engatto y'emitwalo 3 mba nkaaba oli bangulidde ya 8 red bottom price tag. Ate n'ekirala baana mmwe kyenjagala obbagamba abagenda abamu ate batuuka eri ng'ate waliwo abagenda eri ng'alabye MTV y'amaanyi BET y'amaanyi naddala abalenzi ng'ayagala kufuuka kyalabye baserebu bwa America ayagala kwambala Gucci ayagala kwambala Louis Vuitton wakatuuka ku Kyeyo kyoddiya abamu bagenda n'amalala mangi nnyo ayagala kulagako naye guess what nga bw'olaba wasula ina couch ya munne gy'asulako awasasula obusente naye ng'ab'e Uganda abalaga wabbeeyi nnyo ku social media Snapchat ataddeko ayambadde Gucci bwana alabe ennaku ayambadde Gucci naye but how are you living in the community? Nenda community can living ebyange abana Uganda nino bajogamu n'ekirala kiki nenda bajogamu ulira joga nekoma we Uganda ffe tukujoge basegedde bangi nnyo abajogerawo ku social media naye nga bajje Uganda tasobola kujoga ng'ate ffe abamujoga osegedde ffe tuli baddeire ana ffe abagezi tuli baddeire ana sente zaffe wana Uganda tuzikola ona deire just bennenya beba bajoga nenga ne Kampala toyina ate nkugamba be badde njogerako ntino otuuka eri because you're ignorant and you want to look like Offset, you want to have grills in your mouth. What are grills? Gana gold, yes. Gana gold ngoseka. Yeah, because you want to show on social media you have not done anything productive for your life in Uganda, because chances are we are all, most of them, apart from abako wa Uganda, most people their aspiration tebakulimba naddala abakuzeeko abali mu generation ezawagguluko n'abali mu yaffe abasinga bonna bakolera kudda Uganda to have a good life. You know why? Because there is no life abroad. You create the life, but even if you create it, it is so minimal because your lifestyle is centered around working. Nze omunayuganda bwe mba nga nsasula emitwalo gyange 2 oba 3 ez'ennyumba seetaga kukola nga asasula akakadde kamu aka rent. Okitegedde nti there is ranges eri teriyo range
bw'oba obeera mu Boston ng'oyagala kubeera mu apartment nga yiyo, you have to have that money. You have to have that money osasule, because titogenda sangayo nyumba ya $5. Bakugambe okufuna ennyumba zitandikira mu 10 and above, 10 nalwo lubeera lutono. Okufuna ennyumba nti oyinza n'okubeera ng'osasula 8 naye ng'osasula kisenge ky'osulamu mu nnyumba y'omuntu Boston, California. Okitegedde? So ebintu ebyo nti the money, the cost of living is equivalent to the money you make. In Uganda, I can be making 5 million and living in a 300,000 house. Okitegedde? Tekirina kikinkosaamu. Nsobola okumisinga ennaku ezimu kubanga sibala hours. Nze mmanyi salary yange ku mwezi kakadde kamu, bukadde busatu, bubiri, ennyumba ya kyabiri. Sobola n'ozifuna mu biddiru byange nga n'omwezi tegunnaggwako. Kweyiya. Naye eri weeyiza wa kujjako ng'oli mufere. Teri kweyiya. N'ofere ogenda ferani. Aba Nigeria bafera. Bo bagezi bafera, abantu benefits. Bali bafezi. Aba Nigeria bali tewali nsi gyatagendamu n'atafera. Okay, nga tumaliza show yaffe olunaku lwaleero Robin. Yes. Kiki ky'oyagala okugamba bannayuganda abali e Bulaaya, abatulaba n'abali wano abatannagenda naye nga balina hope egenda? Abannayuganda bali ebweru eyo, mwebale kutulaba, abatulaba feedback tumufuna. Naye njagala bakubiriza ekintu kimu. Mbeegayiridde abasinga mufune omutima oguyamba. Bayambye naye nze kyensaba tebakoowa. Omanyi lwaki? Kubanga buli lunaku wabeerawo omwana omunnayuganda ayingira ensi gy'atamanyi ate nga ali mu bakiyita threat of their life. Kubanga oyingira ekintu nga tokimanyi, nga tomanyi it's a life and death situation. Okitegeera? Kubanga osobola okutuuka enotuuka mu neighborhood embi nga gwe tomanyi naye mwofunye akayumba akali cheap ne bakubirayo essasi. Okitegedde? So abannayuganda tuyambe okuyambako abaana abaakajja. Ne bw'oba tomusuzizza muwe ku magezi. Kubanga tekirina kyekikuggyako, Mukama akwongera mikisa myereere. Nze simanyi mikisa gyenfunye mu kuyamba abantu mingi sigimala nayo. Okitegedde? Tolowooza ku nti gwe wayita mu bulumi. Lowooza ku guno omulimu ngukolera Mukama. Okitegedde? So temukoowa wadde abaana baffe bava eno bambi nga tebannaba ku clickinga bulungi lifestyle eri etya. Mubayambe okubamanyisa ekintu ekyo. Okitegeera? Naye mweyongere okubayamba kubanga bano bambi omuntu wabeera ku mawanga abeera muganda wo nno ddala wadde temugatta musaayi abeera muganda wo. Naye nammwe ate abalina empisa embi nga babatutte nammwe mweddeko era bw'oba olina omuntu gwe wasobya genda omwetondere nga yakuyamba kubanga omuntu akuyambe ku Bulaaya abeera nga Katonda wo ku nsi. Genda omwetondere bw'oba olina gwe wasobya ng'olaba vidiyo eno, genda omwetondere ate oleme kkiringa chances z'abaana abalala abajja era abantu balekerawo okuyamba olw'ebintu bali bye bayambye bye baakola. But let's not do it like that. Abannayuganda bali wano totuuka ku Bulaaya no babba wa mukazi wa munno. Don't do those things because they've helped you. Omunnayuganda ali wano ng'oyagala kugenda. First inform yourself. Read, please read first if you can. Bw'oba owulira ng'olaba by'osomye bikulemye kubira Robin Kisti. Consultancy weeri nsobola okuyamba naye nange ate nja kwongera okukola ki okukusomesa. Nina workshop endala Diaspora 101 Volume 2. Eyasooka yali mu January wali ku National Theatre, ekomyewo ku National Theatre egenda beerawo nga 23 March. Era mbakubiriza mutandika okukuba amasimu mu booking tickets zammwe ku mulyango osobola okusasula beforehand. Naye nga bwe nabagamba bannange rooms za National Theatre this time zigenda kukolera mu auditorium, this time nkolera mu room eri a bit smaller. Okitegeera because eri yali budget yali awaggulu nnyo, so I got something that's more in my budget. So spaces zo nkimanyi zigenda ku running out, so give me a call on my number 0751 26 0033
ojja kuba ontukako ku WhatsApp nze akwata essimu eyo basebo ne bannyabo nze replying as WhatsApp tewaliwo omulala bangi nnyo munanga bakwata essimu oh my god it's really you Robin I'm like yeah I give out my number because it is me who picks it so 0751 260033 proudly brought to you by African Canadian Foundation, Mulongo Foundation. Mulongo waswa jali. Yes, Mulongo waswa jali. Agenda kujja mu Uganda. Mulongo ajja. Ajja. Agenda kubeera wano mu March. Mulongo njaga kubaluseke ng'otuuse wano mukwano gwange Mulongo. Just lwakuba mama twafunamu ebya. Anjagala nnyo ku show yangamba njagala nnyo byokola ku ALLANCRUZ eranze mukyala we naddala mukyala wa ndabira ddala nnyo. Mulongo waswa mwaganyo ne mulongo lyo omukyala yo mulongo mukyala bambi tuli ba mukwano so mami muje ku workshop tweyongera okubawa tips kubanga ngenda beera ne I have a Canadian immigration mwami Lwasa agenda kubeerayo tugenda beera ne mulongo naye agenda kwogera tulina omwami Ranga Vincent nga 23 March ujja kubeera lwa Saturday bintu bitandika ssaawa 6 kupaka ssaawa 10 okay sessions genda bazanjawulo so mutusupportinge muje naffe tubasupportinge era musupportinge ne Rebuga Styles Rebuga tubano wetulaga osobola n'okunnoonyaako bw'oba oyagala obugatto buno mutwalo n'ogumu ekitundu bw'obupushini buli so comfortable era bulungi nze omwana w'ewaka yandabye nga nkambadde akange nangamba mugulire era nva kagula kano akagatto ndagulirako mama wange yeah so bambi mutusupportinge mwebale nnyo ALLANCRUZ njagala kwebaza nnyo olwa platform eno enziguliddewo ebintu bingi nnyo ennyambi okuyamba abantu bangi nnyo so I don't take it for granted our viewers I don't take you for granted mbagala nnyo mweyongere okuncontactinga mweyongere otulaba era tubagala nnyo temwerabira kozesa mapalo pads these are the best sanitary pads eziri mu ggwanga obudde buno pads nungi nnyo comfortability abakyala bangamba nti ekintu kiri malidadi sana ati wala nokosa Avienne natural herbal toothpaste mulungi nnyo okuzaama mutumye delivery tuteesa nti oliwa awaboda noja nomwa akasente katono nakakuleetera wooli mwabali e Saudi abali e Dubai senga sebbanga tubimuwa n'abireeta so tomenyeka by the way about this toothpaste nina erinnyo lirimu ekituli naye bajja mu lutukanayo so terinnumaye naye feeling naye nali ntansa okufuna nga ntansa okufectinga agali next to naye munnange bwe natandika okukozesa ono toothpaste olwokuba oba alimu kadagala ki amanyi agaali gannuma nga gatanse n'okuleeta kasimere ono toothpaste yankolera ye yankolera sijja balimba kubanga ayinamu waliwo oba buno bumulishi buno bugundi kibuno mukamwako kabeera banga kabeera so like fresh basically you have a fresh kuyega n'omuntu it's very fresh sagala kubanga tensukako wano olunaku olwaleero please if you enjoy this show shows zetukola please share with your friend atamisinza ali ku shift aliwa musharingireko mugambe why sheno inyuma nnyo tuongereke numbers this is how we shall build our country ne tukenga ku Nigeria ntaba Nigeria bangi buli munsi because beyagaliza and betangaza tunaye bwoboze wani Kampala siyestera kwagala biographies z'abantu biki but jangu naawe ku show otuwabule it's very easy for you gama njagala kujja ku show yamenga ne Robin kwali tuongere okunyumya ku nsonga zemutera okwogerako just come into fune topic otese butesa si bintu byakweyaliza nti nze nayingira bwenti nenkola no you can come ne tunyumyamu mutuwene ku topics yes ne topics no gama nti CRUZ Robin nze mutubulye ku bantu bwe batyo bakumbeera bweti tubyogereko CRUZ exclusive gwe mkutu ALLANCRUZ gemanya sagala kubanga atensuka kwa nona korairo for now msebulungi mwera